yaffe y'obujjajja dakika ziri 14 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya nate era olwaleero pulogulaamu eri mu matuugo eyitibwa paalamenti yaffe. Nkwebaza yonna gy'oli omuntu wa Beene okukkiriza okutambula n'okumanya ng'oli ku mukutu gwe ogwa nkutu gye gya CBS. Weebale nnyo ky'okola okolera ddala makulu ameereere. Ffe wano ne bannange tuyita mbadde mu Sabbiiti. Si wano Morning Show tuyita mu Sabbiiti ne tulaba biki ebibaddewo era tulaba nti mwanitaza okugenda obinnyonnyoka kwa buli otambula. CBS tufanyukula nti otambula n'okumanya era ne tuyita abakulu bajje batangaze ku nsonga nnyingi ezigudde mu ggwanga. Kkiriza n'olwaleero tujje ziyitamu ensonga nnyingi. Kkiriza nsooke nkwanja wena gye muli nkwagaliza okuliza obulungi era abalina emikolo emirungi tugibaagaliza, abalina ate gyali mirungi Katonda Mungu abagumye tubaagaliza byonna bitambule bulungi mu kkubo lyonna ly'oba olimu. Nsereko Meddy erinnya lyange nkwebaza kuba nti obeerayo kumanya biki etambudde Sabbiiti nnamba yonna gye muli. Tuli ku ssimu Jona ono yakwata essimu yaŋŋamba nti kwata essimu kati kwata niye ŋŋamba nzibasomere eri 032 3 233 endala eri 032 3 234 032 3 8 0 25 awo oba onfuna bulungi. Kkiriza nkwanjula abakulu tulina bo wano abagenda okutembeeta ensonga bonga bwe balabye. Nja kusooka nkwanjulira omulodi w'ekibuga Kampala Haji Elias Lukwago Kawonawo akubuuzeeko ssebo mulodi. Sanyuse nnyo Meddy okubeera wano era ne baganda bange bonna bwe tugenda okubaganya ensonga abantu ba Beene abali mu kibuga mbalamusaamu. Ate era nzikiriza nebaze gavumenti ya Beene eyatufulumiriza budget erimu enteekateeka ennungamu ennungi eya mmwanyi terimba nga yasimbiddwako nnyo omulaka. Era nsaba abantu ba Beene bonna mu Buganda we bali enteekateeka eno bagiwagire bawulirize eddoboozi lya Katikkiro ku nteekateeka eno eryavudde mu lukiiko ne budget eno bagitunuulire nnyo kuba ye yaffe waliwo eri etali yaffe. Naye Buganda budget gyekola ey'olukiiko lwaffe yadde obusimbi baatukena butono tetulina federo. Buwulira budget eya region namba erimu milioni 11 y'ennyamiza naye budget eyo yabadde nnungi nnyo era nsaba omulamwa gw'emmwanyi ogwo tugutambulireko nnyo ndowooza gwe gujja okuddaabulula. Ffe Meddy twasomera ku mmwanyi bajjajjaffe bakadde baffe bajjajjaffe baalimanga nnyo emmwanyi ne Buddu eyo amatooke ensuku zonna zigenze ziggwawo. Mu kibuga Kampala mbasaasira mwenna ebizibu by'entakera bye mufuna ekatwawo twafunye omuliro gwayokeza abantu ebintu byabwe bingi abalala bangi abagobeddwa Meddy ensonga ndowooza onotwomwaganya tuzoogereko kubanga abantu bali ku bunkenke mu kibuga Kampala. Be bagenda okumenya ne mabeeteekateeka okumenya bangi bali ku bunkenke mu Kampala mu kibuga Kampala. Simanye ewalala nayo embeera erabika yeemu naye kiri mu Kampala abantu bangi bankubira amasimu bajja ku ofiisi bajja ewaka ate nkyali mu mbeera yakudda ngulu. Meddy katusabe tulabe ensonga ezo tujja zoogerako tulabe naye era nebaza okuba nti ndi wano gwe mulundi gwange ogusoose okubeera ku paalamenti yaffe okuva lwe nafuna obuzibu bwonna bwenzize empitamu. Mwebale essaala zonna ze mweze mumpa bannayuganda mwenna gye muli okulaba nti kaakati at least ndiyaddeko wendi eggumba ligenda likakata mu mugongo. Tuyenze omulodi w'ekibuga Kampala. Nja kusaba okkiriza mpuliza nkwanjulire Honorable Mpindi Bumali Haji sawatole kusalamu sebo. Abalungi abatuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam sebo. Nange njagala kuwegatta ku Lord Mayor okuyozaayoza olukiiko lwa Buganda ne Katikkiro lwa budget etuuka ku muntu ekwata ku muntu wa bulijjo naddala ku nsonga y'emmwanyi eyimirizaawo eggwanga lino Uganda naddala wano mu Buganda. Njagala nange okubiriza abantu abali mu Buganda wano okuteeka mu nkolo ebyo ate tusigale nga tuwanika emmwanyi kubanga lwe lumuli lwaffe nga wano mu Buganda. Era njagala mbufu bwe bumu Meddy nzikirize nkuliseeyo
Lord Mayor mu ddwaliro gye yali nebaza ne Mungu okusobola omusobozesa okukomawo obulungi era twongera omusabira embeera etererere ddala. Bakama bange abaliko obulemu mbatumidde mwebale emirimu gye mukola mugende maaso okulaba nga essente zaffe ze tufuna zonna mu parish development model ne special grant nga muzirondoola naddala mu kaseera kano akasembayo. Tetwagala kulaba nnusu ngezeeyo mu treasury ekwatagana ku bantu abaliko obulemu. Ebyo twabadde tubigoberera byonna naye katusabe bitambule bulungi. Tuyanze ge tuyina sebo za kutuliza. Batuliza mbalamusiza Abed Bwanika Omugalatia abakulu abali wano mbalamusiza naddala wekitiibwa Lord Mayor tumukulisaayo ate twebaza Mukama muwadde obulamu Kolumpindi sebo tukulamusiza sebo nzikiriza njogereko nabe waffe katono kisooka okubayozaayoza n'okubeebaza olw'okubeera ombungi ekitovu Alena nakuza omwezi 21 June gwali mukolo gwa kitiibwa abantu baffe mwenna twagala okubeebaza bannabuddu n'abava mu bitundu ebirala bwe mwajjanga twebaza omutonzi kulwako Nalumasaasi Mpuuga kyali kiyitirivu twebaza temujjanga awo ate njagala kutegeeza abantu bewaffe mu Kimanya Kabonera era ne mu Masaka City yonna ngendo mukungwe tuli ku mulimu ogw'okukakasa nti tutereza enguudo zaffe twakita muzira bazikola Kitanga Kasango Kitanga Kakunyu kyajubira enguudo ezo zonna twakakasa nti tuzitereza kasooka Wattuba ate Kaswa wali paka Kitambuza ab'ekirimi setta oluguudo mwalabye lwateredde Bisanje Kaganda Kikungwe tukola abewaffe Ruteete twagala kugula oluguudo olwo olugende Ruteete Kabukola luguudo lupya era abatuuze ngenda kujja basinkana ku nsonga eno kuba tetulina compensation twagala kwekola mu mulimu Kisaaka Kisoweera oluguudo lutambula ab'ekiziba ward enguudo zammwe tugenda zikola mu financial year etandika omwezi guno ogwa August ate twebaza abayunula abatuwadde kolas ku Masaka Secondary agenda ogenda paka Bwala tubebaza era tukyasaba nti kakolas ako singa kayitamu ne kadda wali mu kitabaazi ne kakwata ne Kongole ya Kimanya kijja kuba kitukoze bulungi era njaga kwebaza abakulembeze baffe ababadde ku nsonga eno eya yunula mwenna tiimu abaloko ate ne parliament mwebale ku nsonga eno eyakakola saaka kapya sebo tweyaziza oyo Mugalatia betulina abalaba gye twegatta ku mukize tutandike tulina omugenyi ya Lord Mayor ensonga Lord Mayor zakumpisiza ensonga zikwata ku bantu Obwakabaka bwa Buganda ne CBS tukugenderako nnyo twagala tuwe endabayo ampuliriza ensonga zigenda okwogerako njakumenya emukwemu tugenda kusooka eya NEMA kusengula abantu mu ntobazi tujja gamba Lubigi lwokka naye amawulire gaga nti bakyasengula abantu bangi egye muli basenyiwe bagitekako X ng'omanya ani asengula mu 1995 May ekibiina ekiyitibwa National Environment Management Authority kyatandikawo era ng'omulama gwakyo nadde mbuuza banneme ne bagamba coordinating, monitoring, regulating ekyo wannema yakiruddeko nnyo nsereko we are regulating and supervising mulodi hulide yagambye we are ogamba kimedi njala kumanya ekibasongeza abantu naga nti amateeka gagamba to coordinating, to monitoring, to regulating, to supervising environmental management nimugamba nze ngenze ebyo mitegedde temwangenda kukyaza Lord Mayor naga nti mukyazi ajja kunyonya kubanga ku Monday Lord Mayor yajje wano nayogera ne director of akankwasa ku bigambo kwatagana n'okusengula abantu mu Lubigi nti nimugamba agamba ki atwagamba nti ajja kuteeka omukono ku bitwogedde tukole minutes nti mukulu n'agamba bagenda gira nga bayimiriza bagera babitunuulira Lord Mayor najje mu NEMA nti waliyo kino bwe mwaliyo mwateesa ku ki Lord Mayor nzuli byanzi beddiko twabadde nambulira ebyo konze atofayo Lord Mayor ngera muleeta gwenge w'ekibuga Kampala omulodi
bwe mwagenda ekitongole kirabira obutonde bw'ensi kiyitibwa NEMA kimuze okunyula mu bujjuvu mwateesa kuki okuyimirira okusengula abantu kwakomye Lord Mayor? Kibuuzo kirungi nnyo muganda wange Medi Nsereko era ndowooza kyekiri ku bwongo bwa buli munnayuganda ali concerned ku mbeera egenda mu maaso naddala abo abanyigiriziddwa ebikwekweto bino. Ebyokubyogerako bingi tuzze tubyogera abantu ababundabunda bebayisiza obubi byesijja kuddamu olwakadde akatono. Naye ekikulu kya byonna nti bwe twatuula mu lukiiko olwo ku Mande twalina abakulembeze be nakulemberamu abajja abasobola ab'ekibuga ne tugenda nga NEMA eva ku lubuubuuto olwe Wakiso igoba Lubigi ng'egamba evudde enabweru kuba eyisizza bubi nnyo ab'enabweru awo Nansana katooka awo ebifo ebiwe bityo kakati ng'egoba lubuubuuto ejja eyingire Kampala ng'eyingidde Kawaala ng'emaze okuteeka X ku mayumba mangi ku side ez'Ekawaala kubanga yo katwogera Kampala ebwayise 3 omuluko ogwo gwonna ng'egamba gulu mu Lubigi neguteekako X nekkirira side ez'Ekasokoso bw'ogenda wansi eri Kinnawattaka jangu mu bifo nga Kasenyi ebbanda ne bajja mu side Katoogo gaba genda side gaba awo Katoogo n'ewalala kakati abantu abali mu bifo ebyo nga bali ku bunkenke n'ebirala byesoogeddeeko lwakadde bwe tutuula ne executive director akankwasa wa NEMA ne ttiimu ye yonna yaliwo akola ku byamateeka akola ku bikwekweto enforcement ye Karamagi ne director wa legal n'abalala bangi nga tutudde nze olukiiko olwange ku side eyange nayina executive yange deputy road mayor ne minister wange Nyanjula ne minister wange honorable Namazo w'environment wamu n'abava mu magombolola nalina muko bakansala speaker w'Enakawa bakansala balodi kansala abamu okuva ku state hall n'abalala n'abava Makinde kati bwe tutuula ne tugamba tutunulire etteeka n'ebikwekweto bino Medi ne tutunulire etteeka lino etteeka lyoyogeddeko erya 2019 lyeryaggyawo erya 95 kati nera 2019 nga lyateekawo systems ne structures ezirina okubeerawo okulaba ku nsonga y'ebutonde nga ensonga eno tennakolebwako naye nga sinnatuuka ku gundi ku system eno twagamba tusooke tunoonye obuzibu buva luddawa mulina abannema tulina abannema kizibu kiri ki ku by'environment sinnatuuka ku tteeka lino ekisooka ne tugamba nti bakadde baffe abaakola ssemateeka mu mwaka gwa 1995 mu kaseera mwaka gwe gumu we baakolera n'etteeka lya NEMA eryasooka yes 1995 ate era mwe twakolera ne ssemateeka baateekamu ennyingo eya 237 ng'eraga nti entobazi emigga zeriva nyanja ebibira n'ebirala bijja kubeera nga bikuumibwa gavumenti eya wakati entobazi ebibira n'emigga bya gavumenti eya wakati ejjo bikuuma ne baga gavumenti ye n'ebikuuma etya ne bateekawo ekitongole kya Nogondi Uganda Land Commission nga yegenda okubanga yevunaanyizibwa okubeera n'obwannannyini ku lwa gavumenti ku lwa bannayuganda nga yeekuuma emigga n'ebibira kati ekizibu nambeemu wekyava era naye akankwasa nga akikkiriza nti Uganda Land Commission ogw'obukuumi yagukola era ulira ekiri ku bantu ku bwongo bagamba nti naye Uganda Land Commission NEMA yali luddawa nga abantu basenga mu ntobazi Uganda Land Commission netandika okugaba liizi netandika okugaba obwannannyini ku bibira ebibira bingi Uganda Land Commission ngeka ate mu mateeka tekkirizibwa gaba liizi
negabalizi nezigabalizi ku ntobazi nezigabalizi ku biki byobulaba ebyo bolaba mu Lukaya abogera ku Lukaya ntobazi zigenze Katonga yatuko gwamu nga abantu sagala kumenya wano wali nammanvi bagabye lizi zonna ejo bayita industrial park kakati nebiri ebibire ebinene ne national parks ate ebibire ebinene byolaba nga Mabira Forest nga Bungoma ani nezo zigundi zisango base genda mureke mbulo byonna kakati olaba abakyoli eri balwanagana eri buli bagamba atyaka biki kakati bingi nnyo nga Uganda Land Commission ezegabalizi ebyo byonna butonde kakati netubuuza ekibuuzo ekisooka nti ffe tujja genda nnyo mu byewala katuwagala kwogera Kampala nambeemu muri munemoro yes ekwawe njagala oli nambeemu katuwezija oli ejuliza kwe konze kankuyite kakati netugamba ebikwekweto bino biri mu Lubigi wokka oba biri mu Uganda yonna okusengula abantu lwaki eryanyi liteekeddwa nnyo mu area ya mu Lubigi wano lwaki tebagendako mu Lwera lwaki tebagendako Katonga lwaki tebagendako wa nga plan teriwe yeggwanga lyonna eri mu Kampala mutwala awo twayingizaamu oli kyebayita ekyo byobufuzi ndibaga nti omanyi Lubigi olwo ekkuba eryo ku Northern Bypass General Museveni wayita nga ava Entebbe mirundi mingi awo wayita era bigambibwa nti bwe baali mu State House ne Executive Director Jesali era nange siogera nti mbirinako bwino si byange munaye Museveni bwakangula ku ddoboozi ono n'atandika ebikwekweto akangula ku ddoboozi ganti bw'aba ayita walaba abantu bangi ekyobulabe gyali era ne Museveni yakyeddiramu ye kennyini n'agamba yava mu nsiko n'ayingira mu Lubigi teyalabawo nnyo mayumba bwe yali ayingira ono 96 ng'ava eyo wammwe mu Lukole eyo ekanzize yes teyalabawo nnyo naye kakati alaba abantu bayingiddewo nnyo kakati ne tumugamba akankwasa awulira tumugamba nti lwaki awo ekyokubiri mugenda kuzzaawo entobazi zonna okumenya buli omu yenna omunene n'omutono lwaki mumenya batono abanene ne mubataliza ga factory zi petrol station agazimba aganene mugaleka naddamu atya kakati awo wenzija naddamu atya nga sinajja kukyetteeka n'agamba nti ekituufu entobazi nyingi zigenze era operations zigenda kuba za Uganda yonna naye nakkiriza kino era ku kyekimu kye twali zolovinga nakkiriza n'agamba waliwo ebitakyadda waliwo entobazi ezitakyakola ki ezitakyadda ne tumugamba ezo munaazimanya mutya waliwo etteeka erya NEMA audit erigamba nti NEMA ejja kukola audit n'agamba nti bagenda kukola audit ezikyadda n'ezitakyadda kubanga twamugamba kati nze nga Lukwago we Kampala wano ndi atera ndi patron wa football club gwe media okulidde wano kimanyi Lugogo wonna byalinga bisaawe byali lutobazi si lwali era lutobazi lwennyini kati mulimu Forest Mall mulimu Shoprite mulimu Ezo nantobazi nduga kati walingawo n'ebitoogo ebitoogo byennyini nga biri awo tuliawo mu bitoogo tumugamba ogenda bimenyawo ebyo byonna ne tumugamba kati akaseera kano njagala tusituke tugende naawe ekazi abasajja abascout bakomplaininga ndoza ndeka video yako wakala byaka saturating nga bayiye ettaka wali mu kitoogo netumuga tugende ekitubulu tugende Ruddawa tumugamba wano Nakivu Stadium yafuse Hams Stadium nawo lutobazi ogenda bimenye ebyo byonna ogenda kujjawo senti bali ku ddembe nga akatali lutobazi n'ebirala n'agamba waliwo ebitakyadda aga kakati ekisooka emu ku resolutions zetwakola nti tugenda kukola enteekateeka ey'okukkirira ku ground tukole enkiiko tulabe entobazi ezikyadda n'ezitakyadda nga tetutunulidde banene n'abatono naye ekyo okukikola
ng'ate waliwo etteeka erigamba nti wateekeddwa okubeerawo district environment management committees. Kubanga baga buli district nebanga ne environment committee. Environment management committee. Ne buli district. Buli district. Eyo girina. Katebangawo. Kanve mbulango. 88.8 CBS FM. Eddakiika zira 37 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Bannayuganda ekipya kiikino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda ina akwatagana ne sola. Balina battery eya sola esookera ddala mu ggwanga lino eyitibwa super capacitor nga ewangaala emyaka 45 beddu. Balina offer eri ab'amasomero, amalwaliro, bank n'ebitongole ebirala byonna mujje mufune solar power eno battery eno ewangaala emyaka 45. Balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kaladi mu nzikiza. Bakuwa sola mataala 9 ku mitwalo 9. Bakuwa sola okuli TV mitwalo 75. Kale beeyune one biru z'amasannyalaze baani ba Look Solar Power. Bano basangibwa Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga eri ku Kampala Road Masaka kisenge namba 7. Kampala basenguse kati bali ku Lubaga Road ku G1 Hotel. Ebisinga bakubire ku simu oyagala solar power capacity ne wanga emyaka 45 bali ku 0758 15 19 14. Prime Minister wa Uganda Robinah Nabbanja ayita abakulembeze n'abantu bonna okubeera mu mwoleso gw'okutumbula ebyobulimi n'ebyobulamu mu bitundu wammanga. Olwaleero ali Kyotera ne Rakai. Kyotera Ssaabaminisita wakubeera ku ssaawa ez'okumanja kati gyali ate olw'eggulu abeere e Rakai. Nabbanja ku Sande enkya ajja kubeera Kyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka wonna enteekateeka zitandika ku ssaawa 2. Agambye Kyannamukaaka mu Masaka disitulikiti wonna enteekateeka zitandika ssaawa 2 yatandise dda. Robinah Nabbanja wakujja n'abakungu mu byobulimi okusomesa abantu ebikwata ku nnima ey'omulembe esobozesa buli muntu okufuna byakola. Wagenda kubeerayo n'ensiisira z'ebyobulamu bifo byonna waggulu Ssaabaminisita gy'anaabeera. Alese n'abayimbi alese Jose Cameron, Gravity omutujju era n'omutujju bajja kusanyusa ku bantu abali mu mbeera eyo bajja kusanyusa ku bantu. Ayakatwegattako oli ku 88 katenze 8. Tunulidde badde mu sabbiiti bitugendako ne bannange tulaba okulaba nti mwongera okumanya bene ateekawo leedi eno mutambule abantu batambule n'okumanya ekiri mu ggwanga kya kusengula abantu nga babasengula bawe obuyinza mu ssemateeka bena kunywenda bete bannema. Ekintu mpena kyatandikawo mu 1995 teeka lyakyusibwamu awo era mu 2019 bakyusa etteeka eryo. Muloodi yasinkanya atwala akankwasa n'olukiiko lwe okuva mu City Hall ne bagenda nga balumirirwa abantu b'e Rubigi n'awala wonna. Naye Amuli gagamba bangi bakyasengula kati alina omuzina Road Mayor nga mubuuzize omwasinkanya akulira okusengula abantu wannema yagambye eki Road Mayor maliizaawo. Kale kakati twesanga nga bwe nkugambye nti district environment management committees zaali badde buli district nego tugirina ne mu Uganda yonna tewaliwo n'emu. Ate nga section 158 ya NEMA Act egamba nti omuntu yenna ng'avunaanyizibwa okuteekawo system environment management system nga teyagiteekawo abaziiza omusango. Netugamba omuntu yenna avunaanyizibwa okuteekawo management system environment management system okuteekawo enkola etaateekebwawo abaziiza omusango. Etteeka eryo njaddiwa munnanga ajjadde kusomera ono ow'NRM yennyini anaga nti nze Sebunya ajja ddisoma ne function ziri wansi awo. Kakati mu section eya 27 district management committee eno erina okubeerako chairperson Lord Mayor nze mu Kampala bamemba ba parliament bonna mu district kati ng'eye Masaka bwanika alina okubeerako ono no bawa district ki Mpindi simanyi resident district commissioners RDC secretary of environment ye minister wango w'ekibuga
owe environment ye honorable Namazi, the district natural resources office, district wa public health ne kubeerako chief administrative officer Kao kati waffe executive director Kisaka, district engineer, town clerk Limbas kati Limbazi deputy wa Kisaka watali Limbazi najja mayors abalimu mu kitundu omwo ba mayor kati waffe tulina ba mayor batano, district planner, district physical officer, environment n'abalala. Kakati akakiiko kano nga ye structure ya NEMA ku ground kiri kye yagambye engineer akankwasa nti omulimu gwa NEMA to coordinate and regulate, supervise nnyo sebejo milimo gya district environment management committee eno, district environment management committee etaliiwo mu Kampala. Kakati nakkiriza n'agamba katukoze tutya, tumugamba twali ffe tutegeso giteekawo weeks 2 eziyise NEMA neetajja, twatula kwesera hotel na jera NEMA neetajja, n'agamba shwa nze nga saamanya, n'agamba nti ne tumugamba nti laba wuune yakiikirira NEMA ne bagamba nga tetumumanyi. Twatula mu lukiiko okuteekawo akakiiko, omuntu n'ajja ng'agamba wa NEMA bamuyita Vincent nga si wa NEMA ulire ensena akankwasa yennyini ne tiimu ye abaliwo bananjula bagamba tetumumanyi. Vincent ye yanjula atya? Ye yagamba ye yanjula nga akiikiridde NEMA, one of the staff members nga alina ne laptop nga alikodinga buli kimu ne mutikka n'obubaka ne mugamba buno butwalire executive director akankwasa n'ebiwandiiko teyabituusa kuba waliwo petition z'abantu oyo mu bitundu. Kakati mbufunze ne tukanya nti obutasukka nga 15 January no July akakiiko kano kabenga kateereddwawo aka district akako omirimu gyako katandika ogikola. In the meantime nga tugenda maaso nga tekannateekebwawo ebikwekweto biyimirizibwe waffe. Akakwasa yogere yes, resolution weeri ebikwekweto biyimirizibwe. Ekyokubiri nga mulimu abatafunanga notice bajja bateekako X bwe bateekako X abeerosi nalina n'abeerosi by the way mu lukiiko chairpersons abeerosi ebitundu ebimu ddala kakozo wa erosi 2 owa gundi owa bwayise 3 mukulu kakoza yaliwo n'abalala abeerosi 1 mu kitundu nene tulisolvinga bwe bajja bateekawo XXXX. Kakati awo n'olubuubuuto olwo nga chairperson wa Kamalimali aba Bokasa aba chairperson wa St Francis n'abalala ne Kawala nawa nga bazze babateekako XXXX. Hati nga tebafunanga na restoration order mu bufunze med just concluding nga kyetwali resolving nga tebabateekanga waliwo gye bayita restoration order mu section 132 nga tebazibawanga ne tugamba kati abo toyinza kubamenya nga tonna bawa restoration order era njagala baka kasaabo nti twali resolving nga toyinza kugendayo kumenya. Ekyokubiri bibawa restoration order nga bennabweru ne bitundu ebimu ebyekawala bibawa notices bawe bw'omukisa okwekubira enduulu mu NEMA abamu bakola dda petitions zaabwe mbuwandiike nga executive director kimukakatako okuteekawo olukiiko luwulirize petitions zaabwe mu nnaku 14 akakiiko ako nga kateekeddwawo badde tannakateekawo n'agamba agenda kateekawo kawulirize okwemulugunya kw'abantu abo mu abo mulimu abatannasasulwa KCCA nga bali mu Lubigi abali mu Lubigi omwalo ogwo World Bank yaguteekako sente mulimu abayina okusasulwa ng'abamu tebannasasulwa ddala ng'abeekawaala ab'ennabweru abaawa tugamba nti abo toyinza kubamenya nga tebannaba kusasulwa. KCCA ekyokubiri katono nnyo babasasula ki compensation yaki ya mwala ogugenda oguzimbibwa kati ogwa Lubigi. World Bank yateekawo sente zizimba omwala gwa Nakamiro oguva eri Kazangola ne guyiwa mu Lubigi. Kakati ng'abantu abali mu lutobazi omwo mu mwala balina okusasulwa. World Bank yagamba tomenya omuntu yenna okutuusa nga asasuddwa okukakafuwe buli era kyayimi. World Bank yatwala ne sente namba ez'okukola omwala gwe Nalukolongo nezizaayo gavumenti ng'eganye okuteekawo ezibasasula abali mu lutobazi Nalukolongo naye nga balina okumala obbasasula. Kakati bangi nga tebannaba kusasulwa kati nga bw'omumenya tunaamusangawo musasula ne baga katulindeko. Kakati nga abantu abo bamala okubalibwa abagenda okusasulwa. Ekirala mulimu abali mu kati ng'ekasokoso mulimu abali mu corridor egenda okuyita mu Jinja Expressway oluguudo olwo nabo nga balina okusasulwa. Kakati n'ogamba nti ogenda kubamenya ate nga balina okusasulwa ne baga nti no katumale okubalaba n'abo tujja genda ku ground tulaba abantu abagenda okusasulwa UNRA
era ye nyine executive director n'agamba agenda kuwandikira Yunura awandikire ne KCCA tukole enteekateeka ey'okulaba abantu abagenda okusasulwa abali aba World Bank mu corridor ya Lubigi n'abali mu luguudo lwa Jinja Express wabayita ekinawataka abayita Machindi side ezemuka ezawa n'abayita Kasokoso na Luddawa kakati mu bufunze ne tukanya nti ne tulisolvinga nti ebikwekweto biyimirire ebiro byonna emigozi obano gyonna egiriwo tumala ogitereza era katulinze ekisooka tuwe minutes zaffe ze twakola era executive director oba owulira twagala minutes zaffe ze twali mu kiiko ebyo byonna bye twakanya ekyokubiri olunaku lwe tugenda okuteekawo akakiiko ako district environment committee ekyokusatu okukkirira ku grounds Serwaniko wekawala ye yataddewo ddanga 7 era twakugambye nga 7 July tugende n'abewalala mukole ekyo n'abatana bakuleta petitions mu areas ezenjawulo bachairpersons abebyalo please mukole petitions muziwandikire executive director wa NEMA finze mumpeko bu copy tulabe we tutandikira njagala ensonga eno eri sensitive mulodi njagala mulaini emu yokka abawuliza naddala abayirubirigi bantu babeene okume ebikwekweto byayimiridde med ekyo kakijagala ekyo kyokka ebikwekweto abantu babentu abadde ku CBS Road Mayor yagambye ku parliament yaffe nti ebikwekweto byayimiridde oba nedda ebikwekweto twavudde mu meeting nga biyimiriziddwa ffe twadiscussingidde Kampala kyenjagala okutegeeza ekyo ebikwekweto Road Mayor agambye abe mu Lubigi abo waffe Kampala abe Kasokoso ffe twabiyimiriza twakanyiza ne tubiyimiriza tumala okuteekawo akakiiko kaffe tutereeze ne bino byonna bye byogerako mu mateeka tulabe abalina okusasulwa n'ebirala ebifaananawo ebityo era ab'omu Lubigi abe Kampala njagala bawulire nga kiva mu kigambo kyembasaba ekisambo kiriwo kiti nti Lord Mayor munamateeka abadde ku CBS n'agamba nti bamenya bagenda bayiririra bagenda kubeera compensated NEMA yagamba yote compensating saagala kwogera byanjwanjo KCCA ne Yunura mwe mugenda okusasula ffe tugenda okusasula abantu abali mu corridor enguudo gye ziyita n'abali mwala ngamba be bamenyeze benfaako ennyo kati kakati be bamenye bagenda kusasulwa abo government ya wakati ye ino basasula ekyo bakiwulidde kubanga yabamenye bweru w'amateeka bakiwulidde baali badde balaba abakulembeze baabwe mu bitundu byabwe kubanga mutukkirize sirina maanyi galwanirira Kampala na bitundu birala ndi mulwadde ekisooka naye njagala okusaba ba MP ab'ebitundu ebyawalala ne ba chairpersons aba district mwena muveeyo tulwanirira abantu bafuna obwenkanya si bugamba nti tetwagala ntobazi ne wateekeddwa okubeerawo obwenkanya kakati abo ab'ennansa n'abaawo balina okusasulwa n'abo mu kibuga Kampala mbasaba ba MP gye muli bannange muveeyo twogere okulaba nti tukola enteekateekezo mbasaba ba MP ba meya abaani meya Serunjogi twabadde naye ow'eddembe eri yo wegindi ne wenakawa twabadde naye ne bani kakati tubasaba ba meya ne ba MPs mwenna muveeyo tukole omulimu ogwo meya mwabadde nabo ba meya twabaddeko na babiri owe Machindi yabaddeyo edakika ziri 10 ezolakola essaawa 5 Bwanika Omugalatia ezo kati ntya nnyo kuba fe abasoma nze naawe ne Lord Mayor nono Kibirige twasoma nga tumanyi batusomesa means of transport ezo tugamba air tugamba water kati water means of transport ye Lubigi gotambudde mwina wale mutambudde wale nsi bagiyita wale kibuga bakiyita Amsterdam kya bakibomu ettaka nebagifuula ensi ne balekawo amazzi ova ku Serena ye Amsterdam n'ogenda ku Sheraton ng'oli ku lyato mazzi environment butonde bwansi kali batusomesa ffe byaffe balina new curriculum ebimu nteno byogera kati means of transport nti water ningwe ekyokulabirako nti ensi ezimu ezo ezakola gye mutambudde bumaali lyato likutwala kuva ku woteeri eno kudda ku woteeri eno kulaga amaanyi gaki g'obutonde bw'ensi sebo eggwanga likulira so nzikiriza nsooka nzizeemu abe waffe Nnyendo Mukungwe kuba baga enguudo zaabwe sizisomye naye bawuliriza ssebo bazisomye enguudo zaabwe naye tugenda kuzitandikako guno omwezi ogwa Julayi n'Awagasti tugenda kubeera mu Nnyendo Mukungwe mubeere magumu tugenda kukola enguudo ezo zonna naye ssebo
eno kino ekyentobazi tunulidde woyisengo ya Ssaabasajja Kabaka eno sigweso kyogerako emabega eyo era watuleeta fe abamu ne tuwagana amagezi era kangaddemu naye nti sirabangayo nsi eyagala kutaasa ntobazi etalina gazeeti ya ntobazi. Mwaka kagiise 2 twali wano omukulu Lord Mayor watudera we nali tudde nzi ekyewunyisa gavumenti netuwuliriza nze naawe 2023 sigwe mwaka oguwedde September ne gazeeti ng'entobazi kyoga nti eggwanga Uganda terimanyi ntobazi we ziri kati tuzirina kati tuzirina kyebayita gazeeti kyeki kati abakirinako olaba bano manya bagenda okutuula manya bukiiko bwawa tebalina twanyi wadde nootu bano bukiiko no bwadalwa environment district committee tebalina manyi kasabirawo gazeeti bano baba balina kuteeka mu nkola function zigamba mumpe function ati kati function bagenda basomera nze ndiko oli atudde wali lawyer kastoleta gazeeti abasobola okukyusa ekyo ne bagamba nti Lubigi takyali ntobazi kati ate abo batuula mu parliament kati eno byavuddeyo era njagala kutegeeza bagazeetinga entobazi 8,613 ze ntobazi za Uganda ze wetlands era njagala kusaba abantu bonna abazimba abakola emirimu gyonna sooka ogende mu nnema obuze gazeeti eriko n'olutobazi we lukoma bino byenjogera abantu babiwulirangako gazeeti bwe bagaa nti Lubigi aba ayina watandikira ne wakoma kikuyambe obutazimba mu ntobazi kakati mwabazimba emabega sibe ndikonzi kati njagala abantu bafune information entuufu information entuufu Lubigi nga enkozesa Lubigi kubanga entabiro weeri ne buli muntu yenna ng'ogenda kufuna ekyapa ogenda kuzimba sooka ogende okebere ekitabo ekyo wogenda okuzimba wali mu ntobazi oba tewali gazeeti kuba kati gazeeti weeri tebikyalinga luli official wa NEMA yabadde ateebereza naga nti awo media awo kasozi wooli eyo olwo lutobazi kakati baali babalekera amaanyi era kyova olaba twafuna obuzibu buno obuzibu bwonna bwe mulabye lwakugaana kukola gazeeti ng'obudde bukyali etteeka lino omukulu lukwago lyayogera singa olwalimala ne tukola gazeeti y'entobazi singa tewali buzibu era gavumenti yenannyini kizibu kino ye yakyereetera yo yennyini ekola etteeka ate negana okuga nti wano nerekera b'ofiisa abannema sina kuteebereza kwagala kweriira sente mukulu lukwago ayogedde Lord Mayor naga nti nalabye wali nga mutambula awe Nansana nga ndaba eno wennyini wootebedde we bayiye waliwo petrol station eyimiridde kakati nenewunya amazzi engeri gye gabuuka petrol station negabuuka mu bbanga negagwa ate wano negabuukawo petrol station eyimiridde bulungi nnyo ekulaga bulungi nti eri muki mu mazzi kati kiregeza nti tewaliwo bwenkanya entobazi tuzeetaaga mukulu Medi gyotera okuyitira lumu nali mu Boston mu kafo ke bayita Burlington komanyi obulungi ninawo mukwano gwange alina ekibira kirimu akagga katonotono bwe kati kakati agenda mu City Council ye Burlington ayagala mbwatemewo emiti azimbe bajja abannema yeeri babuuza baliraanwa gino emiti bagiteme wakati wakati takwata ku miti egyo tagikwatako eyo ye nnema yeeri erimu n'abatuuze abakwetoolodde ng'ogyeko kano akakiiko omukulu kwago kayogera naye erimu n'abatuuze bakubuuza kakati amagezi amala genda wa nnema geetaakola kanga giddiremu yakwatako kimu emanyi wano tebakwata byonna kati bakolako kimu tukyuse etteeka lino gazeeti ebeeremu
categories eberemu emitendera nti omugga guno mukulu nnyo tegusobola kukyusibwa okujjako na tteeka lya parliament kakati ogwogulekaawo guguba gwa Uganda yonna bwomugutulya bwe guti guyiwa muleke Victoria naye waliyo ekisaalu nga mukulu Lukwago ne ttiimu ye kanso basobola gani wano muleete abakugu bakolewo kasitadde bw'oteekawo paaka bw'oteekawo gardens amazzi gasigala gatambula obonedde bugaba gasigala gatambula katogatagaanyiza ate nga ekisalo ekyo si kyamaanyi nnyo mukulu Lukwago Lord Mayor ne ttiimu ye babeere n'amaanyi awo agakkirizawo ka pamiti bwe bati bakola wetira togamba bugambi buli wantu wonna tewali atuulako toteekawo wadde na kisakati toteekawo wadde ne paaka ekugambye nti bali batambuza mu lyato bakuwoteri okuda ku hoteri tulina abantu abasoma naye nga tebagenda mweyo information NEMA yeewa obuyinza obugaba pamiti zoyogerako mukulu wa Bedi Bwanika ezijja ziwa akankwasa yagamba nti okuva lwe yajja tagaba pamiti yajja simanya nga 2/9/2022 mutagaba pamiti naye kati twamulaze ntumugamba yadde muga nti NEMA yagabanga pamiti okuzimba amafactory ne bajjawo nga katugeze olutobazi lwa okujjawo entobazi zino zonna ne bagamba mu pamiti nga ze bagabye mu Nammanve Industrial Park ne walala ne tumugamba soma schedule 6 ya act eno etteeka lya parliament schedule 6 listing activities osobola okukolera mu lutobazi temuli mu factory temulimu kakati sebo tudire entobazi tuziteeke mu category mu tezenkanankana ekino ekiga nti entobazi tezenkanankana era ne byogenda okukolerako nabyo tebikola ki ate n'ekirala mukulu Medi gwokireese okyogedde Netherland kino ekiga nti tewali kye tusobola kukolera mu ntobazi ekyo nakyo kifu mukulu Medi mu 98 yava wano neninye ennyonyi nengende Singapore ekibuga Singapore nakibeera mu mwezi gumu n'ekitundu ndio mu ntambula checking olunaku lumu ne bantwala okulambula omugaba guyita Singapore River abali bagezeeyo mugumanyi nasasula $5 ngende okutuuka ku Singapore River nga yenkanankana nga nakivubo kyano eno kyano omwala gwagundi gwa Lord Mayor ogulaba basasuza $5 nga bataddeko obwato bwebuti basasuza $5 kati kiri kyemugamba mbu oli bwebeera wetland toyina kyosobola kulako ekyo kifu ekyo kifu galitambulira ku maaso waliwo ebintu byetuteeka okukolera ku ki kwezo wetlands 88.8 CBS FM. Kwebaza okuba nti oli kumukutukumye ku mpewo dakiika zino ziri 3 ez'akakongo ku ssaawa 5 ekatwegattako tukwaniriza tutandise n'ekigambo kya NEMA abantu bawano bayenega nti tebinkwatako nzi sibeereeyo naye abantu babasulayo twagadde abantu abo bali mu buzibu obwo leediyo yabeene tusse obubaka bwayo ku mbeera efaanagana nga bwefaanagana oyinza kuba sijja osula ne muganda wo maama wo gyabeera n'ebirala byonna efaanagana mu Afrika tubeera bagazi nnyo muloodi nsonga gituwulidde bulungi nga bwe byali alina omuzindalo mu Galatiya sebo nga maliriza tumalirize sebo mukulu Lord Mayor yaze n'etteeka ndaze akawaayiro bakayita schedule 6 kagamba regulated activities in the wetland ebimu ku byosobola okukolera mu wetland kwekuba amatofaali recreation activities biringa bibadde ngamba gardens ebyokudigida naye mulimu n'ekigambo nti cultivation nalabye aba RDC yadde mu western eyo bayitayo yatemye emboga yatemye emboga zabinga sawe emboga z'omusajja kwegamba tukyalina omulimu munene ogw'okukola katono nnyo ku ekyo kino kikulu nnyo no kino kikulu nnyo ku ekyo point wa Bedi gy'oleeta bwe twabuuza akankwasa nti operation zemukola mu bateeka baziyita batya eviction kubanga era olaba radio TV abakola mu luzungu bagamba eviction NEMA terina buyinza tu evict
kubanga eviction kitegeeza kugoba muntu ku kifo kye. Nsobola okubeera n'ekibanja kyange nga kiri mu lutobazi naye nga nkolerako ebikkirizibwa NEMA okukolerako. NEMA tekkirizibwa kujja naye basenda kasooli emiti bajjawo amayuni bajjawo biki ate ejuni teriyonjeza mazzi lyerese lityo kakati babagoba omuntu babagobawo bugobi nti vaawo n'olutobazi ne balweddiza. Walika kosome mu tteeka kembadde mugeranyako ne mulodi wetland kiki mu Luganda entobazi waliwo ebikkirizibwa okukolebwa mu ntobazi webiri biddimu ebyo asome n'omulamwa waggulu bagamba regulated activities to wetlands balina okuwa olukusa okubikola. Oluzungu lulidde nguliza nga tonampa lukusa tosobola kubanga ebya NEMA bimanyi n'okkirira mu kisaalo ewali emboga n'ozitema kazira bikkirizibwa okukuba amatofaali kikirizibwa mu ntobazi. Recreation activities nga sports ebisaawe fishing ebyo ebintu okumaintaininga green wegala kusimba garden kalisawo kya KCC kyayita ebyo byayita balina kukakasa nti amazzi gatambula wansi. Cultivation okulima ki oli yalimye emboga ze aladisa atalina wadde neteeka talimanyi akutte enkumbi namwewunyiza akutte kati kiba kitegeeza nti nabano bonna bakusomesa cultivation kulima kigambo cultivation kitegeeza kulima sand and clay mining okugyayo omusenyu jjukira nti bwoba ojjayo omusenyu abanema abo bakuwa biki byoteekeddwa okukola okugyayo n'oziikawo abali mu lwera bayiseewaawo anti abali mu lwera etteka libakkiriza okusima omusenyu okkirizibwa naye ng'oteeka okukola bye bakuwa mu pamiti tolekaawo binnya n'odduka maliza bed drainage mulimu drainage commercial exploitation of wetland resources okawulire commercial exploitation ebyo NEMA tebimanyi nyiza okuteekawo pondi zange n'olunda ebyennyanja kakati waliwo gye nasanze waffe Masaka eri ngendo mukungwe abapolisi nga bakutte omu ku bantu bwasimye pondi mu wetland ate pondi bagisima ku lusozi maybe ebintu bino bisesa nerokanaterawo ledi naye twebaza beene kutambula n'okumanya abantu baffe batambule n'okumanya. Maybe twali mu wiiki ewedde wano era ensonga eno nejja naye ekyennyamiza ebintu ebizze nga bibeerawo wiiki eno komiti yaffe ya COSAS yasinkana abantu abo aba NEMA executive director ne ttiimu ye ne bajja ne boogera ebintu era ku mulundi ogwo nali mukambwe ennyo kyesibeerangako bukyanyingira mu palamenti omwo. Honorable Bedi ono ayina etteeka lyasomye wano alagambye nti bagazeetinga mu 2013 naye mu wiiki eno balubadde lwakusatu twalina aba NEMA ne tubuuza executive director abantu bemusengula mwabagazeetinga wallahi summa wallahi naddamu n'agamba nti gazeeti yafuluma mu March 2024 March 2024 eno gye tulimu. Abedi atugamba ate ye Abedi agambye abadde abawadde nawala declaration of wetland notice director agamba ate director kino kiri ku record ne answer jezo oyinza n'okubuzaawo na Segona naga ati bagazeetinga mu March 2024 era ne mmubuuza nti what was the purpose of the gazette nangamba it is a legal requirement ne maana enziramu ne mmubuuza ebibuuzo nga bino omulundi gumu nga ayanukula kino muddamu ekira ne mugamba weba purpose ya gazette yali yakutuukiriza legal requirement bwe n'olaga entobazi we ziyita mu March ate mu Gwokutaano n'otandika okusenda wali otegeeza ki aho n'asirikawo ne mbaya ne mubuuza ne mugamba ssebo bw'osoma etteeka lino erireeta entobazi
lina ebintu bye binnyonnyola ne definition eyeteeka lino Lord Mayor yabadde ayogera lyagaana okunnyonnyola entobazi omuntu wa bulijjo okugitegeera n'atali wa bulijjo kubanga likugamba nti entobazi kyekifo omukuŋŋaanira simanya amazzi era nabuuza director ne mugasebo waliwo kati ennaku zino olw'obugayaavu bwammwe bwe mwagayaalirira entobazi ebifo ebikuŋŋaaniramu amazzi naye nga tebyali bya ntobazi ne mugamba ebyo kati tubiyite bya ntobazi. Ekyokubiri ennyanja eno eweebwa mita 2 okugiviira gwazimba ogiwa mita 2 naye amazzi ennaku zino gayita ne mu 5 ne gaviira 2 ne gajja nga gatambula olw'embeera eyo yayonooneka. Kakati nze weba gazze ne gannumba eno mu fuuti 8 eryo ettaka lyange liba lifuuse lya gavumenti oba liba lifuuse lya ntobazi kwegamba ng'olaba buli kimu kye boogera tekikwatagana naye bw'oba ogazeetinze entobazi mu Gwokusatu 2024 tosobola kugenda n'omenya muntu ng'abadde tamanyi. Abantu baffe abasinga tebamanyi na ntobazi kyeki tebamanyi na bwe ziyita ng'olina okusooka n'olaga nti entobazi ziyita wano olwo oli wajja n'azimba we ziyita kimuyise gazeeti kye tuyise gazeeti n'olyoka omuvunaana naye tosobola kukeera nkya n'omenya omuntu gw'olaze mu Gwokusatu okuleka ng'olina ekigendererwa ekirala. Ekyokubiri tosobola kukeera nkya ng'entobazi zibaddewo emyaka n'emyaka omuzadde n'atwala omwana mu ssomero libaddewo emyaka gwe nojja n'olisenda nga n'abaana bakyasoma noga nti nno tulisenzeewo kubanga lyali mu ntobazi naye nga wamanya nti ogenda kukola pologulaamu eyo ng'abaana tebannatandika kusoma. Mpindi ebibiri ebikyamu bikola ekituufu ebibiri ebikyamu kyeki kyotegeeza kyembuuza bano bali mu ntobazi mu bukyamu bano bamenya mu bukyamu ebikyamu bibiri bikola ekirungi tewali bibiri bikyamu abantu abali mu ntobazi mu ntegeera yange gwenga bumpindi zenganze babaddewo mu butuufu olw'obukyamu obwabalina okubagayidinga ati kati ekikyamu kisooka okiteeka eri kubanga bali balina obbagamba nti wano woolaba babaddewo mu bukyamu wuliriza Medi babaddewo mu ntobazi naye nga gwavunaanyizibwa okulaga nti luno lutobazi nga tobalaze. Kakati bwenjija wano ku CBS Medi oli naŋŋamba nti eno kangambe Kabakanjagala enguudo baziteekako amannya nti eno Kabakanjagala eno Jinja Road ne bangamba nti ku Jinja Road kolina okuteeka konteyinayo nze nenja nenteeka wano ku Kabakanjagala naye nga simanyi nti Kabakanjagala tekuli kiraga kyekifaananyi ekiri mu Lubigi. Abantu bamanyi nti bagula ebifo ebyo mu kugula ebifo ebyo ne baweebwa ebyapa bwe baweebwa ebyapa era bakkiriza n'omukulu ono era yakkiriza naga nti landi ye yatukola obubi Uganda Land Board gavumenti n'ennema bagambye bagenda kusazaamu ebyapa emitwalo 213 ebyapa ebyo bivaawa biva mu gavumenti. Section 54 ya Amnema Act ya 2019 egamba government and local governments shall not grant leases in wetlands. Kirikiriya wano ne gavumenti yennyini yemaze okugaba ebyapa n'emala okugaba lease emitwalo 213 kakati nojja n'ogamba nti abantu baliwo mu baalisoose na kumala kumenya agama factory n'amawoteeri n'ebyo ebinene bye bawalize mu bukyamu. You get it? Nga Munyonyo kubanga ne Mwami Museveni kagenda n'atuule Munyonyo wennyini wali mu hoteeri eya Sudiri ng'eri ku liizi bonna bakkiriza nti eri mu lutobazi eyo Malina na buli kimu bali mu lutobazi. Kakati mpindi no recreation hoteeri ogwo gonna recreation anyway genda maaso obudde bw'ompindi bukozese bwana Medi. Pointi yange gyengezaako kugamba bw'omala okuddira abantu mu nsobya eyiyo n'obawa ebyapa
nze njagala Ssebunya ayagala kunguza ttaka lye gye nina okuddukira okulaba nti ettaka lino lisaanidde oba terisaanidde ye land board okuŋŋamba land commission okuŋŋamba timunnangaawo nno wooyagala tukuteera ekyapa wali mu lutobazi land board nenga ati awo wooyagala okugula wali mu lutobazi tetusaawo tetukuweerawo kyapa kakati we mmala okusasula nengenda mu process nesasula emisolo gya gavumenti land board yeina amaaso gona ayagala okugula Meddi landiro etteeka lino erya NEMA Act likugambye nti gavumenti tegabenga kyapa mu lutobazi ate etteeka netikugamba Abedi alisomye nti onosobola okukola kyalo recreation ng'otegedde nti yeene eri wano mu Nnyonyo hoteri awo na Meddi ngenda kutuukawo Meddi etteeka liŋŋambye kanzije 88.8 CBS essaawa y'ontuufu ziretika 18 zennyini ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya ga leero ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2024 rediyo gy'owulira mu ddoboozi ly'owulira lya Nsereko mukutu gw'otaddeko 88 temuli wadde akasaala konna eyo rediyo y'abeene aba Conversion Feeds bategeeza abulunzi b'enkoko z'ennyama mwenna nti baleese akalungu akayitibwa Intraco Concentrate. Kampuni eyitibwa Conversion Feeds eyina ebirungo bingi byereese naddala gw'omulunzi w'ente z'amata, omulunzi w'enkoko z'amagi, omulunzi w'enkoko z'okulya. Kasolo ekigambo Conversion Feeds ng'omanya nti obulunzi ogenda bunyumirwa balina ebirungo bingi. Kati bangamye kutegeeza balina ekirungo ky'enkoko z'ennyama kitibwa Intraco. Bw'okitawula mu mmere y'enkoko, enkoko efuna amagumba amagumu kitegeeza mulimu calcium mungi era ebipimo birungi nga babyetegereza bulungi birimu proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zaffe okukula obulungi. Kiyamba era akalungu kano kayitibwa Intraco kayamba enkoko eridde emmere omuli akalungu kano okufuna amasavu amatono kitegeeza nti enkoko ejja kukula bulungi. Amasavu tegatawanya ffekka abantu abakulu ng'abantu n'ebinyonyi naye zibeerayo. Kati bagamba bano tebaleese akalungu kano kakume enkoko yo ng'ekuze bulungi era akalungu kano enkoko eridde ku Intraco Concentrate ebeera zikula bulungi nga zonna zenkanankana era enkoko bw'otabula emmere y'enkoko n'oteekamu akalungu kayitibwa Intraco enkoko eridde ku mmere eyo omuli akalungu ako mu wiiki 5 zokka eba ezitowa kilo 2 kitegeeza nti ojja kuba oba oli mu katale. Conversion Feeds ye company erisa akalungu kano kutegeeza kayitibwa Intraco bakutegeeza nti genda wonna olaba edduuka atunda emmere y'enkoko ene Kampala bali called Kampala Port number 5 tuuka ku Police Road Kampala buza ba boda nti atunda emmere y'enkoko baliriddawa bajja kutwala bali called Kampala Connection Road yawo bw'obula ng'okuba essimu 0782 2 42 oba 07 79 2 okoye kubeera mu kupangisa si kigendererwa kyo n'ebizibu bingi bireeta ekyo. Kakati bannaffe bano bagambye bagazaaniya nti jangu ogule ploti enteeketeeka obulungi batunda n'okugula ettaka bayamba families n'ebizibu okufuna kye bayise letters of administration, certificate of objection, bakola ku byapa, tukuyamba okuteekateeka estate yo, tusenda n'okupiima kye bayita surveying n'ebirala bingi. Fe abagazaaniya tusangibwa ku Akamwes Mall eri ku luguudo oluyitibwa Gayaza Road. Bali ku simu bagani balina ettaka e Kasanje, Kijabijo, Nakasajja, Nakifuma, Nkokonjeru, Ziba, Lugasa, Sugu. Ate balina n'eka 10 bazitunda ziri Makindu, eka endala 2 bazitunda lumu nazo ziri Kalagala. Bakubire ku simu abakamwesi bali ku 0779 58 734 oba 0751 58 734 ojja bafuna bulungi. DFC Bank sumula eddembe erisangibwa mu kusasula school fees ng'okozesa DFC Quick Banking. Nyiga quick code eya DFC eri *221#. Quick app eno eri online oba school pay ku simu yo osasula school fees nga tofumbiriziddwa. Osobola n'okukozesa agenti wa DFC yenna akuli okumbi
DFC yokola ku mateeka ga Bank of Uganda sente za bakasitoma zikumibwa Depot Protection Fund okutukira dda ku milioni 10 nkomyo obumale mpindi mbadde njagala kugamba nti gavumenti wemala okukola ensobi negaba ebyapa lwaki atabiza kunze bwemala okugaba ebyapa nze nenzimba ekizimbe kyange nga manye ekyapa nkijje mu gavumenti ekyapa nkijje mu land board nkijje mu land commission ate nga etteeka lyamuziiza okugaba ekyapa mu wetland kitegeeza nze mba manyi ndi safe abantomeza yoli ampadde ekyapa mu wetland kakati bw'obanga ebyo byonna babikola kubanga tewaayiwo gazeti nga gazeti yafulumye mu maaci wa mwaka guno ensobi ebeera ku bo bw'oba oyagala okugjawo akayumba kange ndiyirira oba tukwatagana ompeeka ebitundu 7 ku buli 100 nange nfiirwa 3 kubanga naye wagayalirira obuvunaanyizibwa bwe olwaleero mmedi twogedde ku gazeti eyo ya maaci gazeti eyo tulowooza ti egazeti nga Uganda yonna eri Wakiso na Kampala era batugambye ne Atlas si ya Uganda anti nze njogera bye bagize ne Atlas iraga entobazi gye ziyitira wawonna eyo Atlas eri mu Wakiso na Kampala wate banna babimaliriza kakati bwe banagenda ewalala kakati wakyaliwo obuzibu obunene nema bweyina okukola gavumenti bweyina okutereeza ng'okusengula abantu mu mbeera efaanana bwetyo nga tekunnaba kubeerawo mmedi ng'osoma etteeka lino nga bwe bakugambye bakunnyonnyodde ebifo ebikkirizibwa okukolebwa mu ntobazi olwaleero temuliimu bizimbe nga kyolaba kye batadde kaazi abasikawutu be bakaayanira tekiriimu mu schedule eno schedule 6 ekizimbe nga woteeri y'emunyonyo ati regulated regulatingira mu tteeka regulated ki ati kati mu regulated activities regulated activities ndagiramu we bazimbira ekizimbe ky'ekaazi era bazimbize n'akamwesi ebyo byonna medi regulated ki activities zeni muteeka ati wuliriza olese kya buntu babimenye wano lekanziremu mbikumenye omali oli mu kya buntu ati medi mpo omukisa nkunnyonyole babimenye wano onaganire etteeka lya Lord Mayor etandisomera abatuuza etteeka ligamba kubiramu matoffaali kukoleramu bisaawe kukoleramu bya recreation byebyogerako teboogera kuzimbamu moolo gwe gyombuulira eyakamwesi etteeka teryogera moolo teryogera wooteri gaggadde ng'eya Sudiiri waliwo ebisaawe awo ekisaawe ne wooteri birina enjawulo ekisaawe eri ewaffe ekawempe eri shopping mall bagenda gimenya nayo kakati awo wennyini katono nnyo awo wennyini wetwagambidde akankwasa nti obwenkanya bwe tunaba babutuukiriza tulina kuddayo tutunulire etteeka lino nti kikyasoboka okuddayo tutuukirize kiri mu schedule 6 tumenye byonna ebiri mu ntobazi akankwasa n'agamba ekyo tekijja kusoboka nga bw'otasobola kumenya akamwezi oba mmolo gundi recreation gye muyita eya Sudiiri emunyonyo oba bino ebiri erugogo oba bino ebiri mu nakivubo bya hamu oba biki n'ebifo ebimuli mu ghetto Garden City n'ebifo ebiri mu ghetto ebitasobola kumenyebwa bingi babireke bwayise 3 for example erimu abantu emitwalo ng'emitwalo 5 bwayise kati tujja kubisobola kakati ekyavuddeyo kiriwe katono nnyo nzigalewo ekintu yes katono nnyo abo abeero C3 abebwayise babuuza abateekako X temutwadde nabiwandiiko n'ekintu kino n'abannema ne bakkiriza nti ekintu kino kiva waggulu kino ekitulumye ekitulumya by'omutwe bagamba kino kiva waggulu bagamba abeero si bennyini abamu n'aba NRM bagamba nti bwe muba mwakukiwona kino mukuba amasimu ago asatu either General Museveni, General Sale oba General Muhoozi ago nkubuulira byenjogera n'abeero sosobola baleeta abamu naba NRM nkubuulira bali bwayise firimu parish Lord Mayor ebyo bibyo no nkubuulidde akyaga nti byogedde kati bino byenjogedde genda obuuze Sekirime bamuyita Sekirime Abdallah wa St Francis
ani bwayise wali feri kati muhozi gendo obuze kakoza muhozi wa nema anti uliriza kyenkugambye nti mukolidawo Museveni wayita Rubiji malize soga ngende wasebunya maybe ebya road mayor byayogedde byamasimu asatu sijja kubyogerera kubaga ne bamenye sibenalemu naye point yange jengezaako kugamba ensobi we ziba zakolebwa ebiri nowa omusajja akole oba omukazi akole alina molo akole akamwezi akole munyonyo ensobi nga wazikola zikirize nti wazikola akole garden city bwomala noddeno mu bantu bebwayise kale abo abebwayise bugalani zone biki bikyabo obuyumba bwabwe butono tula ku mmeeza nabo obasasule baveewo otereeze bulungi nga bw'oyagala ate okuumaawo naye womufuumuula n'okeera enkya n'oleeta weetiiye n'asuula akayumba kaako ebisenge ebisatu ate ng'oli owaawali omulese ali mu lutobazi lwerimu oba tokoze kintu kituufu eyo ensonga yange sigamba nti tetwagala ntobazi fedda tuzaagala era tuziraba mu nsi nga bano ebamenye ziyamba nnyo eggwanga era tubira luli twalina road mayor mu COP 28 ngera tuli ku nsonga za ntobazi na butonde bwansi COP 28 e Dubai mwali Lukaya atwali Dubai mwali nyanyonyi mwogere ku environment ensi yonna yaliyo so ekitabi kyagundye no si kibi naye oba okikola nga gwagayali sebonya vakoli nyanyonyi kugera ku environment ambabulire abakulembeze muberenga balambulu kuferi abantu mbabulire nga amazima omukulembeze bw'okumpanya bw'okulupya bw'otolotoma naye nga abantu benyito wadde kinyusi oba olimbye bwewekwasa munyonyo newekwasa akamwesi newekwasa garden city ate n'ogamba ti lwaki garden city tegwa ate kati mwe muzimbe abakulembeze babeere batuufu bagambe be bati bagala weetiiye ekoni garden city bwe twali wano twagamba nti ffenna tuli mu nsobi tukitegedde ekyo nti ye tuluddewo okulaga abantu ekyokukola kakati leero nkedde kuddukako nziruse nempita ku northern bypass kati oyo aba nsooba nsooba bazimba northern bypass ne balekawo omwala nga baguzimbye akati abantu abaali wabbalibbali awo ne babalekawo naye kwegamba nziruse obwongo bwa ekintu kinuma mutwe nga njagala ngolokosa abebase mbagati bannaye kubazi badenga 12 ebisaaniiko bimusuulanga mu nsoba muno buli kiro mulowooza omugga guno gubitwala wa tosobodde bazukusa twagamba nga bangi nnyo tuswala ne bagolokosaako omu okitegedde ne bagolokosaako omu buli kiro basuula kasasiro mu nsooba asibira mu Lubigi kakati bano abali eno mu Lubigi ne bafuna buli kimu empitambi n'ebirala byonna ne bijjira omwo kakati twogembe bwe tuti etteeka lyakolebwa nema yakolebwa dde emyaka mingi nnyo naye kati lino libakyusakyusaamu 2019 obuziza omusajja shedu ebiki ebikkirizibwa mu ntobazi omusajja yawandika shedu 6 natekako regulated activities zingambye bumaali in wetlands nazisa wano obadde owowana emikono semberayo ojja kunkuba amannyo akati regulated activities kitegeeza ki kitegeeza nti oweebwa olukusa n'okola bino wammanga regulated kitegeeza oweebwa olukusa kati basomeremu katono speed ate brick making, recreation activities including sport, fishing and maintenance of green spaces, cultivation, sand and clay mining, drainage, commercial exploitation of wetland resources, sewerage, filtration, fishing using gear and wares, fish farming, construction of transport, communication facilities including roads, rails, telephone lines, banning
burning, and any activity in which is of hoteli ne mall. Any exploitative activity which is of a commercial or trading nature, including commercial or trading nature, including harvesting papyrus for commercial purposes. Nebila. Biweddeyo. Sirikanze nnyonnyola. Kakati ekyokubiri. Njagala oli bateekako ekigambo regulated. Kankusomera akalala. Activities. Kati laba regulated activities. Kati laba kyebalina okukola okubanga baregulating. Kikirizibwa. Bakola kyebayita environmental and social impact assessment. Environmental and social impact assessment. Ekitegeeza an analytical process that systematically examines the likely environmental and social impacts of a proposed project, evaluates alternatives, and designs appropriate mitigation, management, monitoring measures, taking into account interrelated social, economic, cultural, human health impacts on beneficial, both beneficial and adverse. Zamuluganda. Ekitegeeza nti bwe baba banakukkiriza okukolera ebintu ebyo bakolawo okwekkaanya okwetegereza n'okumanya kiki ekinayamba oba ekinayonoona oba ekinayonoona byogenda okukola mu kifo ekyo. Kitegeeza okuwa layisinsi bamala kutegeera bw'onooba okoze ekintu kino tekiyonoone kinayamba kugamba analysis kintu kiri technical kyamaanyi. Assessment impact assessment kitegedde kikulu nnyo ekyo kikulu bwogambye kakati wayogedde kakati abantu baffe tubagaidinge bwetuti njagala abantu mubalungamye abantu baffe lungamye abantu bw'oba wazimba mu ntobazi nga tewaweebwa lukusa tewaweebwa lukusa kubanga bakugambye regulated activities kati so okola kye bayita ASIA environmental and impact assessment. Impact kitegeeza bw'onoolumya ekifo ekyo buzibu ki obunaabeerawo ng'okoze ekintu ekyo. Akati tugambe abantu baffe balungamye ffenna tusenga mu ntobazi nga tuzimanyi. Nzijukira mukadde waffe Kibirige Bunya yagambanga abantu era bwayise naye yalwanagananga nawe bwayise nabagamba nti mukola ki mu ntobazi nga mukimanyi enkuba bw'etonnya ereeta empitambi n'ebirala byonna okuva eyo yonna n'ebireeta n'ebikuba mayumba gammwe kolera n'endwadde zonna munaazikola mutya Sebunya. Yes kubanga ne bw'oinsistinga n'osulawo n'obeerawo era toggwako ndwadde misujja ki abantu tubagamba bako kyobagamba temugendayo mu ntobazi bw'oba wagendayo dda nga gavumenti erina omukisa ogukusasula ekusasule okitegedde nga gavumenti erina omukisa ogukusasula kati nga bano abagenda okuyitamu enguudo abagenda okuyitamu Lubigi gye bagenda omuzimba kwaki bagenda muzimba kuva kino Sebunya kyoyogedde bumali yakyogedde ne Lord Mayor eno embeera gitwalenga yebuduuda nti ettaka liyiikidde abantu abebuduuda naye disaster oli aba disaster abedi Jange si disaster abantu mutwalenga buduuda olw'okuba gavumenti yalemwa okukola gazeeti obudde nga bukyali kati omuntu yenna yagenda n'azimba mu ntobazi yasangiddwayo gavumenti nayo yasumagirira ku mulimu gwayo tuteekewo ensawo eya compensation abantu abo bayiririrwe tukitwalenga buduuda byalimu byombi gavumenti yalemwa nefulumya n'ebyapa togenda bisaza mu busaza wabifulumya otya abantu basasulwe naye tukkiriziganye ffenna nti gazeeti zino nga zifulumye wonna bwe tumanyi nti walogali toddayo Sebunya kamalirize kakati yali ku fulo buteeka lino bw'olisoma obulungi mayinze naga nti bw'oba
Katonda yakuwa omukisa n'osoma ebitabo kululi bano bamumali bagamba tulina okulaga abantu tubalumirirwa si kulaga bulazi tubalumirirwa bawe ekituufu bakitegeera kubanga bw'oba omaze okukola etteeka n'olisoma kugamba ebintu tulagirira abantu baffe kuba kati abamu bagamba bajja basasula bonna bajja kulowooza nti bagenda basasula project egenda kuyitayo si yonna nti egenda kuyitayo awo project wegenda okuyita basasulwa naye project wetagenda kuyita todduka ate gwe okuyingira buyingizi kati saawa zino Sabunya kati ab'omu Lubigi bakole ki bawuli ku leediyo kati abenansana bakimanyi nti nze mbadde mbakwatiridde n'obakwatirira emyaka gino gyonna nga tulwanagana n'ennema gyotoli anti ngamba nga tulwanagana n'ennema obutabagoba liitiriiti nga Sabunya gwe obayamba nga nze mbayamba era ebisaawe twakubanga enkiiko ku busaawe obwo togamba abantu nti tebamanyi ekyo ate buba bulimba nabukuusa abantu bamanyi tebali mu lutobazi kuba twabakubirizanga buli lunaku naye nga bwomukubiriza leero nti otozimba kakati bw'ovaawo ng'ate abibira wali maaso ng'ate aguzaawo omulala ate gwosangawo kati ali ku frontier ng'ate mulala bagendanga bayingira nga baguza abalala bwe bato kakati ekyensembayo kimu ekyapa tekikuwalukusa kuzimba mu ntobazi kakati nze ekyo nakyo bamaali akimatire nze naliko kakikuko eby'ettaka ono Lord Mayor yalinga tusomesa ng'atugamba ettaka kitegeeza biwandiiko Lord Mayor nkuwayiriza ettaka kitegeeza ki bwoti bwetusomesa nga ndi chairman w'ettaka omusajja abadde n'ekyapa kye myaka 4 Sebunya omugamba nti ettaka si kyapa abadde n'ettaka myaka 4 bw'oba olina ekyapa kituufu naye ekyapa tekikuwalukusa kuzimba mu ntobazi ng'olina ekyapa kyo era bw'oba ogenda kuzimba mu ntobazi ng'owakugambye ow'e Boston era yagenda mu kanso nabaga nti mukkiriza nzimbe wano kale sekendi emu kyataze mu kiri kimu nema obuyinza bujjawa obugaba license selectively newaaka abamoolo nebaaka aba hoteri newa aba petrol stations ate netawa abantu ba bulijjo bwebakola environment and impact assessment ne bakugaidinga ekyokukola olwaba bakuwadde olukusa Medi Sabunya leero amazeemu amaanyi kubanga asomedde abatuwuliriza wano regulated activities eziri under schedule 6 mwezo activities temuliimu nema teweebwa buyinza kutondawo kitali wano bweba eyagala okuregulatinga eregulatingira ku bino ebimenyeddwa wano mu bimenyeddwa wano temuliimu hoteri temuliimu moolo recreation tekitegeeza hoteri 88.8 CBS FM. Nana munana katonyeze munana CBS FM. Dakika zizo 18 zokezebulayo kwelesa omukaaga oloka kuluma bomali kaluwa Medi mwami Sebunya abuza abatuwuliriza ageze mu schedule eno nasoma akawaayira akakwata ku commercial nekagamba an exploitative activity which is of commercial or trade nature including harvesting of papyrus for commercial purposes papyrus bitogo oba ogenda kulukirayo bubbobo oba biwempe oba biki ebyo ebikirizibwayo so si moolo so si hotel bisero trade ki damu wagulu trade what exploitative activities njalo kali mukigambo trade of commercial or trade nature including harvesting of papyrus Lord Mayor hotel si ejira commercial kati hotel tejira sonyiwo okubeera technical sali kyogedde naye tulina rules of interpretation bano baganda bange munasonyiwa waliwo gye bayita doctrine of ejusdem generis oba rule ejusdem generis rule yes ejusdem generis rule egamba bw'oba otaputeteeka kati ngaawo ne balistinga ekintu ekifaanana bwekyo kiwempe papyrus bitogo harvesting of papyrus bitogo ne bagamba
activities of commercial and trade in nature, babimbo including harvesting of papyrus. Kakati baba bakugamba nti noweberawo ekirala kyonna ekigwa mu kkowe eryo ebyebitoogo ekibifaananako oba obukeedo n'obukeedo enjulu ziva eyo ebibowabowa bintuntu ebiva omubwe bityo mu bitoogo ebiva mu lutobazi byosobola okujjayo ebiri kamansho so kugamba nti akamwesi si kugamba nti Garden City oba bino ebyasudiri emunyonyo atataputateka kwa sababu kamasho nemanya munyonyo papyrus Abed kudera bude vugenza naye katono nyire twinza binyi badinina mu ngalo zange wano naye twinza otogerako etteeka tugende kubyembalirira badde mune kubala abantu naye obudde butukutte Lord Mayor akkiriza ng'omugenyi waffe w'enjawulo leero tutunulire ku byenfuna Kenya buli omu kati akimanyi adaabuliza CBS baatabuse ekyatabudde palamenti y'e Kenya eyeeri Bomali Omutuula ne Abedi baleese etteeka eryongeza ebisale ku mmere ebisale bimanyi bongedde ku mmere n'ebirala bingi omusolo gwalinnye President waayo naga nti abantu boogedde mbijjeewo anti wacha wewe nawe genda wadde ugambye ne nawe genda luto bali bagobye etteeka lwa musolo ono eryaffe President yaganiteekako omukono lwakuba kigambibwa nti Bomali Babedi ne bannabala mwakwata mu tteeka naye sijerisaako mukono kitegeeza ki Abedi ate ne mu mateeka mulode gye tubuulira sebo yaganya okusayininga ekisooka sebo nzikiriza okutegeeza kuba bannamasaka ffe site eyokusatu mu bungi bw'abantu batuwadde emitwalo 28 n'ekitundu ogenze mu bantu kubalako just statement bbiri zokka ate tulina emitwalo 4 mu 12 abasiibamu abatujoyininga fa abagenyi naye njakusaba kuba waddewo okwemulugunya kungi omanyi bino ebyokukola abantu science tugenda bugenzi wali mukubo n'owakanya atakubanga olina science kubanga olina obujulizi kati njakusaba beero waffe mu site mutuwe buli muntu yenna ku kyalo kyo aga nti tebamubala kuba ekyo kisoboka muntu aga nti ze wange wakati batuukawo kuba bino bye baagize byebisooka waliye ebigenda okukakasibwa anti kyanemye okutegeera provision nga tewabala kitegeeza wakyaliwo information ekyajja kakati nze abewaffe mbasabye LC zaffe zonna abantu baffe mutuwandiikire gweba tebatuukawo wakeewo genda owero C1 owero C1 omugendize wange wakati bakola ensoose wali waffe bonna bawulira kati bomanyi bwe twogere wano yamanyi eryogiwanga example abala ne bawulira genda owero C1 omugendize wake wange tebatuukawo ye kati ero C1 oyo ffe gwoba otucontactinga ebirala bijja kutandikira awo katonya ate kwekyolesa ekyokola abantu Lukwago osirikoti obusirisi Kampala ne babala yekka ne bamutwala ne bamujja mu Buganda Lord Mayor sigwe gwe manyi wango wedda Kampala mbane ntunulira ku macyankola research one ng'ekibuga kya Uganda bakibaze kyokka Abedi ne bakijja mu Buganda n'osirika Lukwago busirisi otyo nzikiriza kulope wa Katikiro nzikiriza era kirungi olese mu Katikiro kulope wa Katikiro njagala kusaba n'osirika busirisi njagala kusaba Kamalabyonna mukulu waffe njagala kusaba Kamalabyonna mukulu waffe ensonga eno egenze wala ensonga eno egenze wala kubanga bw'olaba bataddemu nti Acholi, Lango, Buganda regions ez'enjawulo kati ne bateekamu Kampala mbwena miliyoni emu mu obukadde 9 mu something kati bukadde nazo zinnyini bagambye kakati ne bagamba nti Buganda erimu miliyoni 11 kakati bano aba 1.8 million oba akakadde kamu n'emitwalo 9 abali mu Kampala
bosi ba Buganda ekintu ekyo kinene Medi anti kinkubuuzizza abo si bali mu Buganda ekintu ekyo kibaddewo okumala ebbanga eddene engeri Kampala gye bamubaze ye Lord Mayor ne bamukuggyako Medi ne bamujja mu Buganda Konze Abedi bwagamba bintu bya science Abedi Medi ensonga eno tugibaddemu okumala ebbanga kintu kinene kati bw'olaba ssemateeka bwe bakola amendment mu 2005 ne balaga Uganda nga bweri genda mu provision eyogera ku districts za Uganda egamba Kampala and other districts of Uganda kati Kampala all along ne baagala nnyo mujjamu era abantu ne balowooza abamu nti bino bya bufuzi Kampala yekka yalina mu executive abala balina bakaawo mu Kampala yo terina kaawo executive director as if it's a company executive director baba company yagambanga Kampala in Buganda Kampala of Buganda oluzungu si lulungi nnyo gwe omanyi wa science Kampala of Buganda Kampala in Buganda shall konze hivi bikibo oluzungu lwange manyi neetegereza bwendenga Kampala bamujje mu Buganda konze Lord Mayor no kimubuuza kino wasicho sebo ankolope wakati ngenda kujja mu official wakati kiro muyite sisobola sina buyinza sebo nja kusituka nzije ndabe kati kiro tulabe ensonga eno tujanganga tutya egenze wala mukiza ne banne ogamba nti kati Kampala yeri n'abantu baayo abatali mu Buganda ekyo kitegeeza ki kati nga tugenda n'emipiira gy'amasaza no capital city kati bwe tuba tusamba emipiira gy'amasaza ffe tusambira wakati Kyaddondo kati Kyaddondo yo bagikutuddeko Kampala kati Kampala tekyali ya Kyaddondo bataddemu mbu n'abakyalamu bali emitwalo 6 akanumyemu ng'omuntu wa wano konzikanda anteru kwako ensonga eyo nkulu nnyo ensonga no girope wabeene kamala byonna omugandi wange ngenda kugiropayo tujangangire wamu olina kyogamba tumalize sebo obadde obuuziza Kenya nande mbade mbuziza ko kanyogere ku kya budget kimanyi njagala mwagikwatamu budget mwasoma ki sebo budget atenga eyita mu bukiiko budget libateeka eyita mu bukiiko bagisoma 15 Mei n'ayitawo ebbanga lyonna sebonya olina gye naga nti abange kati mukomo wate ku Lwokubiri kati bumali bwe tumala ogiisa ne tugikwasa president kuba yenna nnyiniyo ye n'agenda n'agisoma tumusuubira okusinziira ku tteeka nti budget gy'asoma aba yagisayininga kati njaga kutegeeza obuzibu obwagudde mu ggwanga lino twamulaba ekkololo ng'asoma budget ensi yonna yali nkakafu nti eyo nsayininge kati budget gye tumusuubira gye yasoma ekkololo ensayininge era ffenna twewunyiza otuga nti ate agisayininganga kati ekyo kyabyewuunya kubuli ebyewuunya ebiri e Uganda ekyewuunya ekirala kyekiri okubanga yakwatibwamu ffe etteeka lya paalamenti lituwa obuyinza bw'oleeta budget ziba proposal baziyita estimates fe abazifuula budget ye paalamenti era tulina obuyinza okukwatamu ebyo byoleese kakati mu public ngenda njibulira osi bagiwubya tulina obuyinza bakozesa ekigambo review bw'oleeta ebintu byo akakiiko ka paalamenti bakozesa bano bamukolo ono yakola etteeka era atudde wano ono yennyini gwe tulinayo wano ono yalikola ono mukulu Sabunya kakati omugambye review akakiiko ka paalamenti ono yawandiika ono mukulu Sabunya akakiiko akali appropriate kalina obuyinza to review era ababuuliza babuulire akakiiko kogamba katandikirawo era kakomawa obuyinza bwako butandikira bukomawa appropriate obuyinza bwako ayina obuyinza kali kakiiko ka paalamenti n'ayina obuyinza yennyini yeffe bali abatuula wali bye tusalawo byebeera ebyenkomeredde naye lw'okuba libeera tteeka pulezidenti ayina eddembe nga mutwalidde okulisayininga nyaga nti wano sitegeddeewo ekkolo yasoma tasayininze anti ekyo kakati kyewuunyisa ekirala eyakola etteeka atudde wano Sebunyono etteeka eryo lirabika lirimu akawaire akaga nti
atekwa kusayininga butasuka naku 3 kakati atudde wano mukulu yuno be bamu advises kakati 3 gaweddeko bagakyali kusiza kunze gaweddeko gaggwako kati kino kye tugenda okukola kulokubiri kiri muteeka ki kakati bagenda tutafutira abana teeka ki eryo telukwago katonyi Uganda tobuuza mateeka 88.8 CBS FM. 88 katonyeze munana CBS FM. Eddakiika zo zituweddeko naye mpuliriza obuzibu obuli mu ggwanga tubagiro keeko teeka budget teeka naye president alina oditeekako omukono yaga nti budget yembalire tuba tubinyonyola nnyo saa kumala budde bwammwe bwa Lord Mayor yatugende mu mateeka bano babayise ku lwakubiri ba Bumaali ne ba Bedi bano badde batunulire budget ozatono jina agenda kugamba kubanga enda kuzaweddeko 13 gaweddeko Lord Mayor teeka ligamba kyalo njagala mpuliriza bo boogera mu lulimi olwa bulijjo tugamba tibayisa budget naye nga Bedi bwagambye kye bayisa liteeka baliyita appropriation act. Yes, cabinet ereta appropriation bill ne amending appropriation act era government tekkirizibwa ku withdrawing sente yonna okuva mu consolidated fund okujjako ng'esinziira ku appropriation act eyo. Appropriation act eyo eyisibwa parliament. Kati parliament wemala okuyisa appropriation act authorizing government spending a sente nayo mu mateeka tugamba ebeera factors official okujjako nga waliwo ekijulidde nga eritwalidde wa president n'atalisaako mukono n'alikomyawo. Kati parliament yamaliriza omulimu gwayo nkakasa ne assent neggwa nasaako omukono nerigenda mu kyapa ye gazeti nerifuuka etteeka. Naye president tugenda nga lumu July financial year etandika nga lumu July financial year bweba etandika omwaka gw'ebyensimbi. Yes. Toisobola kutandika kuspendingira ku teeka eryo epya nga tosobola kwamendinga teeka eryo epya eryaleeteddwa eryamaze okusayiningibwa nga ate olizizaayo wa mu parliament nga wateekako dda omukono n'olizaayo mu parliament ekyo kiba kifu. Kakati crisis gye tuyingiddemu akatuubagiro okutandika nga lumu July government egenda kuba spendingira mu teeka ki bweribanga lino ono yagambye tyalizizaayo ekyokubiri akatubagira akagenda okubeera watonedde kagenda okusanga agenda kuleeta amendment bill kiriwo kiwanuka kubanga agenda kuleeta appropriation amendment bill empya edde mu parliament egiprocessing bupya nga bwe ya processing eri gye yaleeta kubanga najjo badde baconsidering yagenda mu committee yali bill na appropriation amendment bill. Kakati agenda kuleeta ki mu parliament agenda kuleeta lye bayisa ate nga liriko already omukono wa president kubanga yali badde akomyawo bill enkadde nti ono yaganyo gisayini ng'ekiri e Kenya. Abe Kenya bekalakasizza nga finance bill ono tannaba kugisaako mukono. Ono yasaako mukono. Nga parliament yamaze giyisa nga ne president tannasaako mukono. Natandika kugiteeka mu nkola. Ewaffe Uganda. Eno waffe yamala ddo gisaako mukono. Bukirowoozebwa. No, tosobola kutuuka olwaleero ziri 20 olwaleero leero 29. Leero 29. Okusoma finance ye gwako leero. Okusoma otaddeko omukono. Okugisoma oba otaddeko omukono. Tosobola kugisoma nga tonnasaako. Toyanziza Bumaali. Eggwanga lya ensi mututambulira tuli mu Luweero methods. Wa oli yagamba akozesa Luweero methods. Kodebwa kyeyekera. Kyeyekera takozesa mateeka. Bumaali. Ensi abatone president tebakitegeera kino tebakiraba yayina obudde Medi oli nnyo ku lubalaza lwabo akawaayiro 9 akatundu akokusatu muki mu constitution y'eggwanga semateeka binesi kagamba nti kawa president ne wataba Museveni obuyinza obuzza
etteeka lyonna parliament lyebeeyisizza sinnabasaawa zino kubanga bino tuli mu liseesi nga wookimanyi babise ku lwakubiri sinnaba kumanya nsonga ki zakomerezaawo etteeka lino naye bwe tunaamanya etteeka nga Attorney General atusomedde balikomezaawo lwakino awo debate ejja kutandikira awo naye mu ssaawa zino nze ntunuulira constitution emuwa obuyinza nti etteeka lyonna parliament lyeyisa era sigwe erino si lyerisoose balikomyawo ne muddamu ne mulitunuulira era okusinziira mu bbaluwa eyatuyise bagamba nti for reconsideration oba oyinza okunzikiriza amateeka galiko ekiseera akawayiro kagamba bwe kati this is mu bbaluwa eyatuyise naye obuwayiro bwosoma butuufu naye etteeka ligamba ki owulirize meddi eryo etteeka lyensomye ebbaluwa eyatuyise etugamba this is therefore to inform you that there will be a plenary sitting of parliament on Tuesday 2nd July at 2 p.m. to reconsider the appropriation bill 2024. Kakati ng'ekiseera ekyo tekinnatuuka ebibuuzo bino byonna bino tugenda kubitunuulira sekendi emu ngamba abasajja ba Ubosi bano bafulumizza data provision results eza census ne provision results omwo temuliimu bantu baliko bulemu ate nga bababala twagala batubuulire omuwendo gw'abantu abaliko obulemu guyimiridde gutya mu Uganda tweyanzige katono nnyo obudde bugenzi na crisis ndowooza anyway parliament and government eri mu kiseera kizibu nnyo kubanga ebula ennaku lumu biri luweddeyo era 29 budget eweddeko era ne sente tekyali alina sente kuba neweziba mu district zonna zikomyewo buli kintu kyonna kikomyewo eri government eri mukatu parliament erina okunoonya etteeka lyegenda okukoleramu ensonga eno oba ekola supplementary oba president anaba kusayininga ku tteeka omanyi asenti be batenda bakukolebwa president eba ekyali biiru akati beba egikomezaawo batuule batetenkanye mu lunaku olwo lumu byonna babikole kubanga abantu bajja nafuna misaala abantu bajja kutambula parliament bajja sasu buli kimu kyonna kiri ku sandise mwebale ddala kyotera njija